about exposing Museveni. It's more about what Ugandans want. Chiche twagala. It's more about the reality. Omanyi bagamba omugenzi kirumira yagamba bw'otayogera ofa ne bw'oyogera ofa. So kakati kisingako kwogera oba ofa n'ofa naye ng'oyogedde amazima ng'oyogedde ebiriwo. Omanyi Museveni n'abasajja be ebintu bye bataagala bye bintu by'okwogera amazima n'ebintu by'oba exposinga. Era the more we expose them ebikolwa byabwe, the more olutalo luno lutujja odduwagira, ate the more lwetujja okwongera okonvinsinga abantu kuba Museveni alimbye abantu baffe ebbanga ddene. Yabikka akatambaala ku bantu baffe, abantu baffe amazima tebagamanyi. Most people, many Ugandans don't know who Museveni is. Naye twebaza social media, era n'abo bonna ba bloggers bonna abali yonna gye muli ng'omulimu gwe mukola ogw'okuexposinga mwami Museveni n'ebikolwa bye mulimu gw'amaanyi nnyo. Naye njagala okusooka okuddamu okuwoninga mwami Museveni nti guno omulembe gwaliko mulembe gw'abategeevu, mulembe gw'abaana bategeera, mulembe gwa technology. Tetukyali mu myaka gya kinaana 1980s. This is 2020. Kino kyasa kipya, enkuba mpya, entegeera ndala nnyo, abaana entegeera gye bategeera ndala nnyo. Museveni entegeera gye wali otegeera emyaka giri byali bya myaka giri, byali bya mu kinaana. This is 2020. Ositegeera? The more gy'onaakoma okunyigiriza, the more you expose yourself. Ate the more we're going to expose you, Mr. Museveni. So, bintu bingi nnyo eby'okwogerako. Naye ekisookera ddala. Kansooke mala okwebaza okubabuuzaako banaye. Mugamba mutya mugyebaleko, abakasembera, abakatujoyininga, mwebale nnyo bannange. Nammwe mukola omulimu gw'amaanyi banaye okwerekereza ne mugula data wammwe. Ne muba nga musharinga information, kuba banaye information is power. Wali abantu bangi nnyo abatalina masimu, abatasobola ku affordinga smartphones. Naye information eno gye tufuna gye tubawa oba ebintu bye tujja ne tuteesa wano. Bw'okwata ssente zo n'ogula data n'oteka ku ssimu, n'okwata essimu eyo n'otwalira mukwano gw'omuntu atalina ssimu, n'omulaga ebintu bino oba n'omulaga ka video, information yonna gye tubawa banaye ekyo nakyo kikulu, ogwo mulimu mukulu. Honorable President waffe addako Honorable Kyagulanyi Ssentamu yatugamba tulina okwebereramu. Bannaffe bali ekigambo ky'okwebereramu bo ne bajagala ate bakikyuse bakifuule tribal, olw'okubanga bo balina ebintu byabwe ebirala. Okitegeera, olw'okubanga bo bakolera Museveni ne baagala ekintu bakikyuse bo bakifuule tribal. Ne tuwulira mu mwami omu ng'agamba twebereremu kitegeeza ki? Ntegeera. Naye Honorable Kyagulanyi simply ekintu kye yali ategeeza twebereremu, yali agamba nti luno olutalo lwaffe ng'Abannayuganda ffe tulina okwenunula okwejja mu mannyo g'empisi, okwejja mu mikono gy'omwami ono gy'omuyeekera Museveni n'ebikolwa bye byonna n'okukyusa gavumenti. Ffe ng'Abannayuganda ffe tulina okwebereramu. Teyayawula bwe yali akola statement yo Honorable Kyagulanyi, teyayawula nti oba Basoga oba Baganda oba Banyankole oba Bakiga oba Balugwala. No, yagamba bugambi twebereremu as Ugandans. Okitegeera? Which implies bwemba ngezezaako kivunula mu nnimi endala oba mu Luzungu, kitegeeza let's come together as Ugandans. This is our war. This is our war. This is our country. We should join hands in hands. We should come together hands in hands. Wamu ne twekwata wamu kitole ne tujjako mwami Museveni. Simply twebereremu kikyo kikitigiza. Buli muntu akantu koyinawo kosobola okukolawo konna kakube kwogera bwogezi ng'omanyi kigattako ku nkyukakyuka. Just do that. Wali abantu nga bo balungi mu kwogera, just do that. Wali abantu nga bo balungi mu kubuulira enjiri ya change, just do that. Wali abantu nga bo balungi mu bintu bya mobilization, just do that. Wali abantu nga bo balungi mu kusabula, just do that. Zezimu ku nsonga lwaki Museveni yatwala the likes of full figures. Utegera, the likes of Bajos. Utegera, purposely kuvuma
mwete muloza anti Museveni yatwala abantu nga bafulu figure kugenda kulya kugenda nti kuba campaign. No, ekyatwaza abantu nga bo bapigi figure kuvuma kyatwala fulu figure mu NRM. Kuvuma kuba fulu figure kyo yali akola era nakati kyakola mu NRM kuvuma. So kakati tubagamba nze siri wano condemninga buli muntu yenna oba ovuma oba okola ki kasita obanga oli ku side ya change nga n'ensonga lwaki ovuma erimu eggumba. Kuba bali abatugamba abatuteekako ekintu tituvuma ate kikola ki be basinga okuvuma. Tewali abasinga kuvuma. Museveni yasinga okuvuma ate ye n'okuwemula naye tewali yayavuddeyo mugambako nti lwaki awemula oba lwaki avuma Bannayuganda. Ntegera. So ololonna lutalo bino byonna Museveni yabikozesa ate yabikozesanga ne mu nsiko n'emyaka gy'ekinana Museveni yakozesanga tactics nga zino. Ntegera. Divide and rule, abakyankalanya, najja natta abantu enkiro, enkera najja ne yefuula hero, n'atwala abaana abato myaka 5 myaka 4 n'abalwanyisa n'abayigiriza okutta n'abakozesanga war machines. Ntegera. So bino byonna Museveni abadde abikola. So kakati mbagamba kintu ky'okwebereramu buli muntu konna kosobola okukola kyonna ky'osobola okukola nga kigatta ku nkyukakyuka. Just do that. Waliwo abantu abalungi bo abalina ssente zaabwe nga bo bagamba nze nja kuteeka mja kuchipinga ini wonna wenna abansobodde gula posters, you know, ku fundraisingira buli event yonna ebeerayo eya N.U.P. Okusasulira abo bonna baagala okwesimbawo gwe mba nsobodde. Excuse me. Yeah, there are people who are good at that. Ngabo tebagala na kuvaayo kujja mu kamera wano ngaffe. Ntegera. So buli omu wasobola kwata. Bwe muba mu lutalo kyosobola okukozesa kyonna okwanganga omulabe okikozesa. Bwe kaba katayimbwa nga kogenda omukuba ku mutwe mu lutalo bintu bingi nnyo byosobola okukozesa as a weapon in a war. So bino omuntu bino bye bajja eno ne bagezaako ku victimizing abantu ba N.U.P ba people power. Nte bakola bakola biri. You know? Kambabuulire luno lutalo buli omu okusobola ky'osobola okukola okuyitawo n'amannyo gano gakozesa oluma omuntu ensingo n'omuluma obulago. Bwe kibanga kye kikutaasa ku mulabe wo okikozesa. Otegera? Waliwo abakwata ne butida nakkuba ejjinja ku mutwe. Waliwo akwata omutayimbwa, waliwo akwata emmundu, waliwo akwata ejjambiya. Mu lutalo Museveni bwe yali alumba ng'alwana mu nsiko baakozesa buli kisi buli kyakulwanyisa. Baakozesa abaana, baakozesa abakazi, baakozesa obutayimbwa, baakozesa obukumbi, baakozesa amamundu, baakozesa ebikompola, baakozesa buli kimu. Waliwo n'abaali bakola kakuyege. Museveni naye yalina abantu abamusondera ssente. By the way, Museveni abantu abasinga omusupportinga actually baali ba mu nsi zino ez'ebweru, Bannayuganda abali mu diaspora bamusonderanga ssente ne bazimuweereza. Ne bamugulira zi radio calls, zi satellite radio calls okusobola okubanga amasimu ge tebasobola gatapinga. You know? Byonna baabikolanga. So kakati bwe mulaba bino ebintu ebiriwo mobile money bagikyankalanyiza, you know, obu bonna bukodyo Museveni abukozesa kwagala okwagala okustopinga ekintu okwagala okustopinga N.U.P n'okwagala okumalamu Abannayuganda amaanyi ababadde bavuddeyo nga bafundraisingira N.U.P ne Honorable Kyagulanyi. N.U.P tetulina ssente era tulinga naye Museveni bwe yali ng'agenda mu nsiko teyalina ssente. Naye teffe tetugenda kubba, tetugenda kulya bisolo by'abantu, tetugenda kutta abantu, tetugenda kubba, tetugenda kumenya mateeka. Buli kintu kye tukola kyonna tukikola mu mateeka matuufu. Fundraisings tewali tteeka ligana fundraising, teririiyo. Tewali tteeka ligana fundraising. Era Abannayuganda mwenna mbakubiriza yonna gye muli mugende maaso n'okufundraising. Bwe banaggalawo mobile money waliwo Western Union ekyaliwo ekyakola means nnyingi nnyo ze tusobola okuweerezaamu obusente okusupportinga abantu baffe. Bino Museveni byakola
okulemesa N.U.P left right and corner and center tasobola kumalako nabyo kubanga luno olutalo ebiseera ebyo Museveni we yalumbira mu nsiko bannayuganda bali ku saidi ye kuba baali bakoye enfuga y'obote n'amin kati right now Museveni alina okukimanya nti this time only Ugandans against him era bannayuganda bali ku ludda lwa Kyagulanyi and that's the fact bye bintu bye batayagala kumanya n'ategeera mazima bannayuganda bonna bakoye bonna bali ku side ya Honorable Kyagulanyi Ssentamu side ya change kati eyo yensonga lwaki Museveni kigenda kubeerera kizibu nnyo to stop this. Actually, this is mission impossible to you Museveni n'abantu bo bonna. This is mission impossible kubanga luno lutalo I've been saying this tolwanyisa Honorable Kyagulanyi tolwanyisa N.U.P nayo olwanyisa bannayuganda ate olutalo lutajja kumalako nalwo kuba bannayuganda they are the majorities. Abantu be mubonyaabonyeza be basinga obungi, abantu be mubbye be basinga obungi. Ugandans are the majorities. Abasinza okubonaabona be bannayuganda abasinga obungi. Be mutidde abaana baabwe for no reason. Be mumye emmere, be mumye emirimu, be mukube emiggo buli lukya, be mulumize enjala, be mulumize obwavu deliberately, be mubbye amataka gaabwe, be mubbye amayumba gaabwe, be mukoze buli kikolobero kyonna ekisingayo obubi mu nsi muno. Those are Ugandans. Ne mu lutalo lwennyini olwakuleeta Museveni, Ugandans be abantu be watta, they were Ugandans by the way. Nasonyi obudde bwakyuseemu ate nyina mu sinuses. Ne mu lutalo lwennyini olwaleeta mwami Museveni oba olwakuleeta mwami Museveni, abaana bo abo bamuhoozi bali Sweden, tebalabana ku mundu, tebalabana ku lutalo bwe lwali, bavaayo ng'olutalo luwedde. Oyo muhoozi ali mu kubonyaabonya abaana b'abandi, ali mu kutta abaana b'abandi. Tamanyi teyalwana nako, tamanyi na lutalo kike lutegeeza muhoozi. Naye yakulira amagye ge Uganda. Tabeeranga nako mu bato. Ne bw'aba yagenda Somalia simanya mu bato, tasobola kuba ku front. Era bano abaana bakurutu ba private be basookayo eri, yabeera protected emabega. Naye yakulira amagye. Ate ekyo nakyo by the way kinyiiza amagye, kyaganyiza tolowooza mwami Museveni nti amagye masanyufu okuba okuzizza mutabaniwo. So kati mbagamba bana Uganda, even Museveni mumya ngajja okulumba okujjako gavumenti, Museveni yayiwa musayi yatta bantu. Ate abo abantu ebe yatta bana Uganda, all those were Ugandans. Eluweero obuwanga obujjudde luweero n'abantu abamu nakati eluweero bakyazuula obuwanga bw'abantu abattibweyo ne basuulibweyo mu nsiko mu bibira. Nakati bakyazuula obuwanga even up to now. Oli agenda mu nnimiro ng'agenze kusaggula kulima n'asangayo akawanga k'omuntu. All those were Ugandans and they were murdered by Museveni. By the way, if you didn't know, olutalo lwaleeta Museveni lwatwala bana Uganda 500,000. 500,000. Mumanyi ogwo muwendo bwe gwenkana. Kati olwo 500,000 ya Ugandans bafa. Ate nga abasinga by the way battibwa Museveni n'abajaasi be. N'abajaasi be. You know? Even up to now Museveni akyatta abantu. You know? Dani Cheyune, Rita, Yasini Kauma, and many more. Atenga ababatta bonna bonna abantu bamanyikiddwa naye nobody does anything.
akena yoyo omuntu oli n'owulira omuntu avayo ng'agamba muno Museveni mpaka last Museveni oye. Simanyi nti abantu abawagira Museveni oba abakyalina Museveni ku bintu bye balabiddeko ddala bye balabirako Museveni byakola, you know, ng'oli akyalina ne guts eziri awo ezigamba nti nno kankubire Museveni campaign. Nina ebibuuzo 5 byentera okubuuza abantu. Ekibuuzo kimu kyentera okubuuza abantu always, naye tewali yali ampadde answer, tewali yali anzizeemu, era nkibuuza nnyo abantu ba NRM. Njagala ompe ebintu 5 Museveni byakoledde Uganda. Ekibuuzo ekyo nkibuuza nnyo abantu naddala bawagira NRM. Give me only 5 good things. 5 good things Museveni byakoledde Uganda, eggwanga Uganda. Tewali muntu n'omu yali ampadde answer. You know? Mwana mu bantu abatamanyi. Nze nneewuunya bana Uganda. Mumanyi abaana be basiba abajaasa bali mu magye be basiba olw'okubanga babeekengera nti bawagira Honorable Kyagulanyi. Mumanyi abaana abajaasa abavuddeyo ne badeclaringa nti nno ne balaga saidi yaabwe gye bagwako be basibye nga ba NRM abajaasi bavaayo ne mukombati zaabwe ne badeclaringa nga bwe bawagira Museveni ne NRM tewali kye babakola. Ne mumanyi abaana be basse betutamanyi na kumanya olw'okubanga bavaayo ne badeclaringa nti bawagira Kyagulanyi. Do you know how many Ugandan youth oba Ugandans have been murdered by Museveni? Even right now, achatta abaana. Bwe babeekengera nga muli mu magye, bababuza obubuza tewali amanya gye babatwala. Tewali amanya gye babatwala. Mwe bana Uganda kambabuuze. Omanjula kuba bana Uganda muli banafu nnyo temunoonyereza. Temwagala kudiginga deep, temwagala kumanya. Singa nvuddeyo wano nga mpostinze ekifaananyi kya N.U.P ng'ali bwereere. Wandirabye abantu bangi nnyo abajja wano okukomentinga n'okusharinga. Naye information eri important tewali ayagala kumanya gimanya. Kambabuuze. Mumanyi abantu be bazuula ekannungu abafiira ekannungu abajjiira omuliro ekannungu. Mumanyi gye baava? Abantu abajja omuliro ekannungu mumanyi gye baava? Bw'ogenda ekannungu n'otandika okubuuliriza abantu ababeera ekannungu awo Kibwetere gye yali gye yayokera abantu, n'obuuza omu ku omu buli famire, ojja kusanga nga mwaba abantu bonna tewaliwo muntu n'omu yafiirwa relative we. Muve ku bino ebyabano abantu be bataddewo maybe just a few weeks back ne bajja nti babuuliriza simanya kesi z'abantu baabwe abafiira ekannungu nga bava kannungu. Obwo bonna bubaddi bwa Museveni, obwo bonna bukodyo bwa Museveni kubuzaabuza kintu. Mu bantu abafiira ekannungu abo mu gundi simanya mu Kibwetere oyo atali nayo tewali na muntu amumanyi yaani, you know, ne boobuuza tewali muntu alina clear picture ye. You know, ongamba otya nti omuntu asobola okubeera mu kitundu nga oba father oba reverend oba pastor, ne watabawo omuntu asobola kuba na clear picture ye wadde image ye mu kitundu. Mwe mbabuulira bana Uganda, ebintu bya Kibwetere, that was a scandal. Abantu abo babatwalayo ebimotoka byasombanga abantu ekiro nga bibatwalayo mu kizimbe ekyo mu kikanisa ekyo. Mwe mumbuulire kesi y'ekannungu eyo yakomawa okuginoonyerezaako, yakomawa. Waliwo abyogera nako. Waliwo ebitongole ebya Nakyewe byagenda ne bikola investigations byo ne bizuula amazima ne bisirika. Kuba tebyagala kuteekawo nsasagge mu gavumenti ya Uganda.
nenga mazima gamanyikiddwa abantu abo babatwala obutwaza ate nga bafu batwalayo emirambo ne bagyokya Mbukibwetere n'agamba abantu n'abanywesa amafuta simanya ne bamala ne babakumako omuliro. What a crap. Aba bantu babatwalayo butwazi ng'olredde bafu. So kambabuulire emirambo gye Kanungu nze ndi mu bya busawo. I know about omuntu ng'afudde. Katugeze kale embwa ng'efudde oba emmotoka egikubidde ku kkubo. Kitwalira embwa almost ennaku nga 6 ku wiiki embwa eyo kutandika okuwunya. Kwegamba okutandika okubeera nti eri decomposed, omulambo gutandise okuvunda n'okutandika okuwunya. Kitwalira bode emala wiiki nga namba okutandika okuwunya n'okubeera decomposed. Toyinza kuŋŋamba nti nno mu nnaku 3 abantu ba Kanungu nga bantu babookyezza nga babadde fresh nga balamu. By the way, n'omuntu gwe bookyezza omuliro afudde omuliro, you know, n'okuvunda alwawo okwo. Mukitegeera? Yensonga lwaki babagamba ennyama ng'eri nga bagikaliriddeko temala goonooneka, erwawo okwonooneka. Kati omuntu nga omuntu tasobola mu nnaku 3 kunya bode y'omuntu kebe nga teri mu fridge nga teri preserved, tesobola kuwunya kutandika kuwunya mu nnaku 3. Emirambo gye Kanungu mu nnaku 3 gyali giwunya ekivundu nga gikyuma. Gyali already giri decomposed mu nnaku 3 nga bookokya abantu abo mbu babookya. You see, that right there is impossible. Biologically, scientifically, tekiriyo. Omulambo gw'omuntu tegusobola kuwunya mu nnaku 3. Tegusobola kuvunda mu nnaku 3 ne guwunya. That's not there. Fetwagamba we are here to expose Museveni. No kumulisa abana Uganda. Okubalagira ddala nti nno Uganda eri mu buwambe. Uganda teri independent. Uganda efugwa abayeekera, abasajja abatalina mutima, abasajja abatemu n'abakazi abatemu. Abatalina mutima wadde n'akatono gw'obusaasizi. Abaliwo abajja obuzi to destroy and to steal. N'okutta. Mu kiseera kye kimu ekyo ky'abantu b'e Kanungu abo gye tutaamanya wa gye bajja mirambo egyo. Emakindye mujjukire time eyo. Mu period y'emu eyo ndoza wayitawo omwezi nga gumu oba 2, Emakindye baazuulayo ennyumba. Ennyumba eyo yalimu emirambo. Excuse me, banneighbor bagamba nti no baawuliranga ekivundu nga kiva mu nju. Naye nga tewali amanyi ani yali nannyini nju eyo oba ni yali apangisaamu. Naye baalabanga ebimotoka nga bijja kiro nga biriko amatundubaali ga green nga biyingira mu kikomera ekyo. Kikomera bagenda okulya abaneiba nga kivamu ekivundu. Ne bajja mbu abasirikale ne bajja ne basima, poliisi neyingira mu nju eyo nesima, ne basanga emirambo gyali nga gyazikibwa mu nju nga mulimu engeri ya go down. Abantu nga bavundiddeyo eyo. Now right there mu keese ye Makindye oba mwenna mubijjukira, abantu abamu beerabira omanyi. Byagenda mu mawulire okumala ndooza wiiki nga nnamba oba 2 ne bisirika. Now this is where I get confused. Chairman wa LC1 kuva ku chairman LC1 w'ekitundu ekyo. Kyajja kitya mu area ye okubaamu
incident ngeye y'abantu be bazuulanga bafu baziikibwa mu nju mu kinnya y'ekikomera chairman nga talina kyamanyi. Abantu abali bapangisa enju eyo chairman ateko kuba ali abamanyi. Ow'ekiseera ekyo yali ateko kuba amanyi baani abajja okupangisa enju eyo era ani nannyini nju eyo. Ebintu ebyo byonna tobiwulira, tewali yali abiwuliddeko ebyo byonna. Ani yali nnyini nju eyo oba ani yali agipangisa. Naye ng'enju yalina omuntu, yalina nnyiniyo era yalina yali agipangisa oba singa yali yakupangisibwa. LC1 ateko kuba nga amanyi ayina information yonna n'amasimu gaabwe ag'abantu abo. Ayina okuba nga amanyi nawa gye baava kuba LC1 okureceiving omuntu mu kitundu ayina okufuna reference okuva wo omuntu oyo gy'avudde okujja okupangisa mu kitundu kye. So bwebanga case eri serious nga government eri serious ku carrying out such investigations okufinding out emirambo egyo gyavaawa ani yatta abantu abo, trust me, police yali eri capable okunoonyereza okumanya mirambo gyavaawa oba ani yatta abantu abo straight kutandikira even kutandikira ku LC1 just. Kitegeera. Secondly, genda ku LC2, LC3, LC5 paka ku LC5 w'ekitundu ekyo ekyemakindye. Abo bonna balina okubuuza questions. How did this happen? Enju yali yaani? LC5 paka actually paka ku MP wa area eyo. Era by then MP yali wa area yatoko kuba yali amanya about that case. Nga bonna babagamba mugezeeko kufuguma nti nno mwongera okunoonyereza ku case eno mujja kutulaba. Bonna bateko kuba babalumba ne babasisa ne babagamba anything about this case musirike temubaako kye munyega. Era ba individuals abo baje bali ne mubatuukirira nabo bateko kuba bayina be bagambako nti owaaye case eyo. Kuva ku MP paka ku kuva ku MP wa kitundu ekyo paka ku LC1 asembayo, all those people were involved and they knew something about that case. Ey'abantu emirambo gye basanga mu nju emakindye nga baneiba bagamba bimotoka byasoba balabanga ebimotoka nga bigenda mu kikomera ekyo ekiro. Abantu mujjukira abantu abaliwo that was mu biseera bya Kibwetere around the same period of time. Lwakuba abantu beerabira yensonga lwaki ffe tuliwo wano ku exposinga Museveni ebintu byonna tujja kudda nga tubibajjukize. Tujja kudda tubibajjukize. Mu abavubuka bali kuno abali mu myaka 25, 18, myaka 3 muteko abamu mwizo bate mbijjukira ebintu ebyo. Yeah, bwana abantu kwe bali bana bakomenting nga bajjukira. Emirambo egyo jali gisoba ne mu 10. Jali emirambo nga 20 mu kiseera kye kimu ekya Kibwetere. Question is emirambo egyo gyavaawa? Baali baana baani? Baali Banyarwanda, baali ba Sudaani, baali bana Kenya, baali ba Congo oba baali bana Uganda? Era emirambo egyo jajja gitya okuba mu bitundu ebyo? Omanye waliwo obuntu bwe tulabanga obutono naye ate nga bino ebintu byebintu ebyexposinga gavumenti eno ate lwakuba abantu mwerabira. Ne bannayimba abaaliwo mu biseera ebyo by'enju eyo yalimu emirambo emakindye bonna bateekwa okuba na kati ekyo bakyerabira dda bakivaako dda. You know? So that's why we are here to expose. N'okusomesa abana Uganda nti bannange Uganda eri mu buwambe bulijjo twafa dda. Bantu bulijjo bafa. Bantu tebaakoma kufa mu gya kinaana naye abantu bakyafa ate nga battibwa regime eno. Yensonga lwaki Ugandans you have to wake up. By all means omusajja mumukwate ku nkoona. By all means. Either by ballot or by any means.
kuba Uganda tefugwa, Uganda efugwa abatemu, Uganda efugwa abayekera, bantu batemu, abatafana yo kuoba, abatafana yo. Mwala bakavubuka, owa LDUK yakube sasi. Na neba wairiza nti basimanya yali alwana. Omuvubuka ka video kalagira ddala yali bamugalamiza wansi, misanatuko. Musajja najja emundu nakuba omwana sasi. Mbu amukubye mu kabina, mbu bamukuba mu kabina. So what? Nakuba omwana sasi. Omuvubuka nafa just olwokuba yali ayambadde red beret. Just omusango gwe yalina kwambala kakofira kamyufu. Wenjogerera abasirikale abo naddala oyo yatta omwana akyali ku duty, nothing happened to him. So kati bana Uganda vitubagamba muzukuke. Toyinza kungamba nti RDC w'ekiseera ekyo yali ow'emakindye oba MP w'ekitundu ekyo oba chairman LC5 oba kansala bali tebamanyi ku kesi ya bantu abo abaafa. Toyina woyinza kunkonvinsinga nti Uganda terina resources zali zisobola kunoonyereza bantu abo baali baani. Ngotandikira ku who was the owner of that house oba who was renting that house. Toyinza kuvera ino mmatiza nti polisi yalema okunoonyereza egyo emirambo gyavaawa. Polisi naddala polisi ey'emakindye, barracks eri wali ey'amagye ne polisi eri awo ekibuye. Tosobola kuŋŋamba nti baalemwa okunoonyereza baani abatta abantu abo baavaawa, ani yali nnyini nju eyo oba ani yali agipangisa. Tosobola kunkakasa nti polisi yali tosobola kufollowing up kumanya exactly who those people were and where they came from and who was responsible. Paka nakati enju eyo ekyaliwo nendooza era still tewali amanyina nnyiniyo oba erimu abapangisa oba by then it was one of the safe houses. Nobody knows. Yeah, bantu babano baaliwo byenjogera ababira babaaliwo. Una bagambye I was one of them who witnessed on Salama Road towards Kulekana stage. Nowulira olinga akyagamba nti nno Museveni oye. Omusajja aboostinga n'okuboostinga nga bwe baatokyalinga Honorable Kyagulanyi ne yeebaza abavubuka aba SFC ejje lye liri private okuba nti lyakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Naye n'atavaayo kondeminga batta Yasini Kawuma. Literally Museveni confirmed it himself that he is actually behind Yasin Kawuma's death. Museveni confirmed it himself that actually is the one who murdered Yasin Kawuma. Yasin Kawuma was murdered on his orders. Museveni confirmed the Uganda parliament yalumbibwa abantu be, jail yeliri private on his orders. Museveni confirmed nti Sauda Madada bamukuba ne bamujjamu nabaana omukyala okutuuka omujjamu nabaana on Museveni's orders. Ne right now Museveni tafuna wadde ne guts okugamba nti nno njagala abantu abatta Yasini Kawuma waberewo okunoonyerezebwa. Abantu abatokyalinga Zaake, Honorable Zaake, abatokyalinga Kyagulanyi Sentamu, abatokyalinga abantu abatta abantu, njagala waberewo okunoonyereza. Naye omusajja omukulembeze w'eggwanga omulamba gwe bayita taata mbujjajja n'avaayo ate ye n'akonfaminga n'awaana buwaanyi wabula ne yeebaza n'okwebaza. Gwe n'osigala ng'owagira kiki ky'owagira ekyo? Gwe kintu ky'owagira okimanyi?
oli omusajja akukozesa ate namala nawe nakutta nakujjawo ngamaze okukozesa mutunire obuvubuka buno bonna bu bloggers bu the likes of Ashibaka Kato bonna bagenda babakozesa ne babalimbalimba ne batuuka eyo ate ne batandika ne bejjusa. Do you think those people are happy? Kasese abantu abafe Kasese Museveni navayo ate na rewarding rewardings erweru. Where is erweru by the way nowadays? Nawulira nti yafuna mental problem kati yalaluka yafuuka mulalu era ali mu ddwaliro afuna ali mu receiving a treatment. Erweru abantu abafe Kasese mukimanyi nti abantu abamu abafe Kasese batwala mirambo already. Do you know that? Mukimanyi Museveni azakozesa tactics azakozesa obuntu buno for a long time kuba bana Uganda nga bwe ngambe mwerabira. Mukimanyi nti abantu e Kasese bebatta abasinga batwala yo mirambo already to cover something. Mugende mubuze Kasese abantu abafirwa abantu. Oba omuwendo gwe munaafuna gukwatagana n'omuwendo gw'emirambo ejali e Kasese nga bawamba mu mbere. Abantu ab'e Kasese mukole okunoonyereza mubuze bantu bameka abafirwa abantu baabwe ba relatives nga babeera Kasese. Then mubuulirize emirambo gyali emeka egyasangibwa e Kasese. Mujja okutegeera kyeje emirambo egimu batwalayo emitwale mu bimotoka. Bwe mutunulira emirambo egyo egimu ne mu analyzinga gyali bambadde nga munda bambadde uniform z'amagye kungulu nga babambaza mpale eza bulijjo engoye eza bulijjo. Abalina ebifaananyi ebyo muddeyo mu binoonye twabisharinga ne tubyekenneenya ne tubalaga ne tubibalaga muddeyo munoonye ebifaananyi ebyo. Munda nga bambadde zaali kombati z'amagye munda empale z'amagye kungulu nga bambadde jeans oba ngoye endala. Mwe mwebuzeemu lwaki otta omuntu ate n'omala n'omwokya? What for? Abako busungu bonna buba bwaki? Omuntu omukubye amasasi omusse, why do you have to burn the bodies? Kiki baali bakweka? Kiki baali bakweka? Mwe mwebuzeemu. Omuntu omusse. Ekyo nakiwuliddeko nti omuvubuka oyo eyalwanyisa abapoliisi ng'agenda nga banja essimu ye nga abapoliisi babbye essimu ye yalwanyisa nnyo abapoliisi n'abalemesa omutwalo musiba. Nawuliddeko nti basanga mukyala we nga mufu oba girlfriend we nga mufu mu nju nga ne radio simanyi eri loud mbu yatta mukyala we n'adduka era mbu bamuzudde mu bitundu by'ekamwokya. Muwulira ebintu ebyo gye bigenda by the way. Era nzo lwawulidde keesi eyo ne ŋŋamba nti kati kino baagala kirelatinga ku people power wa N.U.P. Naye byonna tubiraba yonna gye bagenda tulabayo. Omuvubuka oyo mumujjukira bulungi ka video akasakulating ennyo nga abasirikale bamubbamu abanja essimu ye. Basanze mu girlfriend we mbu mu nju ye nga mufu nga ne radio simanyi eri loud mbu baawulidde kiwunya abantu ne bajja ne bakuba oluggi ne basanga girlfriend we nga mufu. Mbu ne bwe banoonyereza mbu omuvubuka bamusanze side ze kamwokya mbu gye bamusanze. Ndowooza mugattirira dots ezo. Lwaki yonna bwe bamusanze bwe yaddukidde side ze kamwokya ate nga mabegako awo omuvubuka oyo mwamulaba yajoininga N.U.P.
era waliwoko ne ezimu ku events ze yaliko za N.U.P eza people power oyo muvubuka ye so kakati waliwo wanagambye nti naye kati tewali amanyi gyali nti bamukutte naye mbuba speculations mbu ayinza okuba naye bamusse kati katulinde tulabe kuba ekintu kye twagala kulaba oba banamuleeta mu kooti muntu wabaziza omusanga alina okuvunaanibwa mu kooti omuvubuka oyo yabikaminga popular nnyo ku kavidiyo ako nga banja essimu ye ebintu ebyo tebyabasanyusa bano abantu so they are capable of anything eno regimu ya Museveni bano poliisi ejjuddemu bayiikira amagye gajjuddemu bayiikira so they are capable of anything zekubulira they can do anything Museveni bwabanga n'abasajja be yasobola okukwata abaana abato ba myaka 5 myaka 4 myaka 6 n'atandika okubayigiriza okukuba emmundu n'okutugumbula abantu mumulowooza Museveni is not capable of doing such things you know so kakati ze mbadde nkyabanyonyola ekintu kye Kasese ejo emirambo egisinga Kasese batwalayo emitwalo nga abantu already bafu ne bakwata emirambo egyo ne bagikumako ennaali okubuzaabuza obujulizi okubuzaabuza obujulizi okuteekawo okugezaako okubuzaabuza obujulizi nenga some of those people they were already dead they only took dead bodies there kino ekyokukwata mu mbere kyajja nakyo ne bakikozesa bukozesa kino abaana abamu emirambo bagitwala bagiziikamu era mbabulire Museveni ng'agenze mugenda kuzuula graveyards ze mutamanyi na kumanya abantu abamu abo abakola ebintu ebyo bajja kuvaayo bennyini babyogere nga Museveni agenze ze mbabuulira mugenda kulaba Museveni ng'agenze ebintu bingi nnyo ebigenda okuvaayo abantu bangi lwakuba kati baba batya buti tebasobola kuvaayo kwogera n'ebintu bingi nnyo ebigenda ovaayo ze mbabuulira mugenda kuzuula graveyards mugenda kuzuula mass graveyards mu Uganda gye batwala ne baziika abaana kirindi oba abantu kirindi basima kinnya kimu ne babayiwamu ne babaziika abafa be batokyalinga be battireyo mu zi safe houses Museveni n'abasajja b'abantu abaana be batta mwe mbabuulira mmwe bannange Uganda mulina okuzuukuka omuntu owagira Museveni agakatonda mugo kiki kyowagira owagira kiki omuntu gwowagira omumanyi kiki owagira ye NRM gyowagira omanyi gye yava omanyi gye yatandikira gwowoza NRM do you even know NRM yafuuka ekya NRM nga owagira NRM do you even know NRM yafuuka ekya NRM do you waliwo ka video kenjagala playinga Honorable Kyagulanyi bareleasinze ka video kyovola Museveni mugamba nze bagamba guno omulembe gw'abaana bategevu guno omulembe gw'abaana balina bwongo Museveni tosobola guno omulembe gw'abaana balina bwongo Honorable Kyagulanyi bwe yali abwe yagenda mu kooti ya mu kooti emabega kaawo ku bino ebya N.U.P Honorable Kyagulanyi yatuula ne mwami Kibalama ne bawayamu kaawo ebigambo twabalaba tetwabiwulira naye njagala obbagamba nti regime tuze tujja exposinga bavaayo omusajja Kibalama yayogera bye yayogera ngenda kuzanya ka audio Honorable Kyagulanyi ekintu kye yakola yalina recording device on him yalina akantu kati bino mbyogera kubanga the video is already out ate yekenyini Honorable Kyagulanyi yaje releasinze ngelimu ne ka audio yako Honorable Kyagulanyi had a recording device yali wired
muzanya n'omulembe guno mmwe bantu mmwe era mbasekerera kyemulwanyisa temukitegeera. Honorable Kyagulanyi yali wired era tewali yamanya na kumanya nti yali wired. Yagenda n'atuula ne Kibalama ng'alina mission. Kyagulanyi akimanyi nti government egenda kukola kyonna ekisoboka eno keesi y'ekibiina ekidragging ekikyankalanye buli kimu naye ffe we are here to expose. Kati Honorable Kyagulanyi yabikodinga mwami Kibalama conversation yonna gye baalina yonna buli kigambo kye baali boogera yamurekodinga. Amaloboozi agamu tegali clear bulungi kuba Kibalama ebintu ebimu yabyogera mpola mpola. Naye Kyagulanyi ebigambo bye nga biri clear. Era Kibalama yayogera amazima. Ebintu Kibalama byazayogera era yayogera amazima. Kyagulanyi yamubuuza ne ku ka video ke bakwata Kibalama nga ali waggulu wa Kasia Mall ku kizimbe Kibalama kye baali batyo okwogera. Kibalama na confessinga nagamba abasajja bankubye basajja bandagira okwogera ebintu ebyo. Batukuba era bandagira nti nina okwogera ebintu ebyo balina famire yange bagiwamba. Era bangambanga nti yogera kino era ebimu bwe nali nga siterezezza nga baddamu nga video bagijjako nga baddamu nga bangamba damoterezewa oyogera bwoti. Ekibuuzo kye neebuuza, lwaki Museveni alwanyisa nnyo N.U.P okusinga ebibiina by'obufuzi ebirala? Lwaki bwe tuba nga tubadde n'ebibiina by'obufuzi nga biri genuine byonna ebiriwo, lwaki Museveni alwanyisa nnyo N.U.P? Lwaki Museveni alwanyisa nnyo Kyagulanyi? Ebibuuzo ebyo Abannayuganda singa mubyebuuza, singa mumanyawo ekituufu we kiri ne mumanya ekyokukola ka mu 2021. Kyagulanyi yabagamba akalulu akaweze tebakabba. Tebakabba. Ono Kyagulanyi kanonye kavukundi ako nkazanye wano kankanonye mumpe muko just seconds ntono ngenda kubalaga video eno era nako nkazanye mumpe muke dakika ntono nnyo mala okugenda ku gundi yange. Mpeme dakika ntono please temuvaako musharinge. Bamuzanya n'okuzanya guno omulembe tebagusobola. Museveni ekintu kyalwanyisa takimanyi. By the way tukyayagala birth certificate ya Museveni era tukyayagala ebimwogerako. Tubyetaaga tetunnaba. Eyo mission tukyagiriko. Twetaaga birth certificate ya Museveni. Twetaaga ebyensoma ye. Yavuddeyo Museveni na releasing ekipapula ekimu nga kiriko simanyi yenyo agezaako kwennyonnyolako. Nti amanya amatuufu simanyi lutabayisirwa Museveni simanyi akaguta lutabayisirwa biki. Amanya Museveni ge yayogedde mu kipapula kino tegali sige official names ge tubadde tumanyi. Yeke nnyini n'agamba nti ate simanyi ebyensoma ye birimu manya malala. Yeke nnyini ate ge tumanya gali official simanya ye Museveni kaguta simanya biki. Ate bannamateeka nkubiriza bannamateeka. Museveni alina okubeera impeached as soon as today. Museveni is not even fit to be a Ugandan president. Museveni yalimba mu byensoma ye. Museveni yalimba amanya ge. Museveni yalimba obuzaalirwana bwe. Museveni tafitinga kubeera president right now as we speak. Era Museveni taqualifyinga na kulinya ku ballot paper. He doesn't. So bannamateeka mwenna abali e Uganda mukole ekisoboka. Zino by the way ensonga ezisinga n'obukulu bino ebintu byonna bye mulaba Museveni abiteekawo okugezaako kudivertinga Abannayuganda okuva ku nsonga eno ey'okumusaba obuzaale bwe n'okumusaba academic papers ze. Museveni waliwo ebintu byakweka.
So bwe muba mulemedde ku nsonga eno ne bino ebintu by'okwesimbawo byonna Museveni tajja kulinnya ku ballot paper. Mu mateeka by law Museveni taqualifyinga wadde okufuga wadde okubeera LC1. Mukitegeera? Museveni nze mbabuulira Museveni bannamateeka mwenna bannanga ba N.U.P baba opposition abaddala batuufu mutwale Museveni mu mateeka. Museveni alina okubeera impeached. Bino ebintu byonna bye mulaba nti ate mutogo wa mwana kulwanyisa N.U.P ate biki ono kooti ate bino biki ezo zonna events nze nabagamba Museveni every week agenda kuteekawo ekintu, agenda kuteekawo diversion. Every week wagenda kubeerawo something. Every week wagenda kubeerawo something ekigenda mu mawulire kipenetrating kigende mu mawulire buli week. Nze nabagamba Museveni agenda kuteekawo ekintu buli week nga kidiverting abantu okuva ku kintu kino. Bwe mwalemera Kenya waliwo we mwasaba ennyo Museveni ebipapula ebimwogerako n'ebyensoma ye bye bintu ebyaviirako ne gaayo oyo yani erinnya ndyerabidde oyo yani oyo eyawaabira Bobi eyasooka okuwaabira Bobi Wine okusaba ebyenjigiriza bye erinnya ndyerabidde oyo gweba eyawaabira Bobi okusaba ebyenjigiriza bye ne birth certificate na biki Electoral Commission n'ebiwaayo mangu mu nnaku 2 na 3. Omusajja yali mu buzibu era naye bayinza omusiba time yonna kuba ye yakozingira Museveni obuzibu buno. Museveni bwe yakitegeera nti kati afunye obuzibu obw'amaanyi bino ebintu bye tumusaba tabirina. Yensonga lwaki ne kesi ya Honorable Kyagulanyi y'omusaba ebipapula bye ebyasimanya bali kuba waliwo abali baagala okuddayo yongereyo petition nti simanya yalimba emyaka yalimba simanya class simanya biki. Yensonga lwaki babizikiza tewali muntu yenna goba kyayagala anyege ku kintu kya kusaba Honorable Kyagulanyi bimwogerako naye ate Honorable yabiwaayo mu butuufu bwabyo kuba byaleetera Museveni obuzibu. Kati mbabuulira bana Uganda wano we walina ekinyuze ekisinga obukulu bino byonna ebyokulonda kunoonya bululu simanya kukola biki sima bikola ebyo byonna aga Katonda mu ggulu nze ndaba tebigasa na kugasa. Tisimanya simanya N.U.P simanya bano bakoze biki bano bakoze ebyo byonna Museveni abiteekawo mu mawulire bino kubaamu bya kukwata kibalama byono omuvubuko no gwembagambyeko no gwe bagambye simanya yasemuwala girlfriend we ali mu mawulire ebyo byonna all those are diversions. Museveni is capable of doing such things okudiverting abantu. Musabe birth certificate ya Museveni, musabe ebyenjigiriza ya Museveni, temukendeza temugwa mu manyi. Buli muntu yena bloga asobola buli lwojja ku line kuno saba ebyenjigiriza ya Museveni. Bino ebirala byonna bijja kujja tubikube mission egenda maaso naye ebyenjigiriza ya Museveni mu bisabe. Musabe birth certificate ya Museveni. Aga Katonda Museveni bwata producing a birth certificate ye mu bana Uganda kugiraba. Aga Katonda mugulu talina kulinnya ku ballot paper, talina na kubeera nominated. Aga Katonda mugulu ago mateeka eryo teeka. Omuntu yenna okufuga ensi olina okubanga oli muzaale wa mu nsi eyo. Muve kubiri ebirala byonna ebigenda mu maaso bino byonna bigenda mu maaso aga Katonda mu ggulu. Omuntu yenna okufuga eggwanga olina okubanga oli muzaale. Ekyo eyo yensonga ekyasinze n'okuba enkulu. Yensonga ekyasinze okuba enkulu. Museveni bw'abanga birth certificate ye si ye Uganda, ng'obuzaale bwe si bwa Uganda, Museveni talina kulinnya ku ballot paper anymore. Ate alina okuvunaanibwa emisango egy'okulimbalimba eggwanga. Mwekintu ekyo mulabanga ekigwe waki mulowooza Museveni ekintu ekyo kyamukyankalanya nnyo n'omusajja oyo yaleeta obuzibu obwo nakati ali mu bizibu naye. Ne kooti
ya East African Court naye emisango gye neegigoba ne bamuleetera obuzibu baagala musuuwinga. Mumanyi obuzibu gayo oyo bw'alina kati. Ne mulowooza lwaki yaleetera Museveni obuzibu. Era kuva ku olwo waliwo diversions nyingi nnyo, waliwo ebintu ebigenda mu maaso mu bingi nnyo Museveni byakuliyeetinga. So bino byonna nga tubikola kino ensonga esinga obukulu aga Katonda bantu mmwe y'ensonga ey'okudimandinga birth certificate ya Museveni. Tulina okumanya Museveni bamuzaalira wa. N'ebyensoma nze ndaba nabyo si bikulu nnyo munansonyiwa. N'ebyensoma ya Museveni nze ndaba nabyo biri irrelevant. Ensonga esinga obukulu birth ya Museveni bamuzaalira wa. Museveni birth certificate ye bwebanga si ya Uganda, Museveni talina kulinnya ku ballot. So mbabuulira bwe mba muli mu kudimandinga okusinga musesira ku birth certificate ya Museveni obuzaale bwe bwawa. Museveni yazaalibwa mu nsi ki? Bw'aba yazaalibwa mu Uganda, then that's okay. Awo aba mutuufu. That's okay. Then awo nga tugenda mu byenjigiriza ye. Bwe kiba kityo nga yazaalibwa mu Uganda, then awo nga tukaatiriza ekyebyenjigiriza. Naye apart from that, nze Ivan Bruce omulamwa nguteeka kufuna buzaale bwa Museveni bamuzaalira wa. Twagala birth certificate. Kino twagala okusaba birth certificate ya Museveni. So kati mbadde nkyabagamba ngenda kuzanya ka video kano, ka audio kano. Well, kanzanya ka video naye simanyi oba munaakalaba oba munaakawulirana bulungi. Kandabe oba munaawulira. Ebigambo ebimu Honorable Kyagulanyi yawulikika ennyo. Ono omusajja ye yabadde ayogera mpola. Lwaki amagye gali involved mu politics wa Uganda? Why amagye gali involved nnyo mu politics wa Uganda? Lwaki Museveni involving amagye agalina okubeera non-partisan? Lwaki amagye ge galemesa Museveni? Honorable Kyagulanyi. Lwaki amagye ge galemesa N.U.P? Lwaki? Era bannayuganda ndowooza kati mukitegedde nti bulijjo bano ba FDC bonna bali mu byabwe. Nze sino nzize nkyogera titoyinza kunkakasa nti abasajja abalwana ne Museveni nti ate kati they are enemies. Abalwana ne Museveni abali bamuwakanya bafuuya batta n'abajjawo. Bano be mulaba bakyali abalamu, the likes of Besigye sijja kirumamu, the likes of Mugisha Muntu, bonna abo bawagira Museveni era Museveni yabakozesa. Kiza Besigye sijja kirumamu, the likes of Muntu, DP, ebyo byonna bibiina yoyo na NRM. Tosobola kuŋŋamba nti abasajja abazza emisango bonna mu nsiko Besigye yali involved. Besigye tali innocent. Besigye yalwana ne Museveni mu nsiko bazza emisango. Bakozesa abaana, batta abantu, bakola ebikolobero. Besigye is not innocent. Era nayo government bw'enaakyuka eno, Besigye naye alina okuvunaanibwa wamu ne mukama we emisango gye baakola. Mugisha Muntu is not innocent. Mugisha Muntu yalwana ne Museveni mu nsiko. Museveni bw'abanga avunaanwa emisango gye, war crimes, Mugisha Muntu is not innocent, naye alina okuvunaanwa. Bonna baali wamu nga Museveni akola ebikolobero. The likes of Byanyima win naye alina okuvunaanwa. Those people are not innocent. They were all together mu nsiko nga balwana ne Museveni. Mukitegeera? Janet Kataha Museveni tali innocent.
yalabanga Museveni ng'atokyalinga abantu atta abantu naye kenyini was involved. All those people are not innocent. Bonna balina okuvunaanibwa emisango gyabwe. So Uganda will be safe and will be back to Ugandans nga Uganda efugibwa a civilian. Nchidamu, the only way Uganda to be liberated and Uganda to be safe and Uganda to be controlled by Ugandans. Ngomuna Uganda yenoba ne say munsiyo nga Uganda efugibwa civilian atali munamajobo muntu atalina any connection ku majje ga Museveni oba ga Uganda. Simple as that. Now listen to this. Andabo bak. Tanzania video kan. Many they might not allow you or who interacting and after here. So many they might not allow you or who interacting and after here. So Baba kubia kasate video eri janala video janala besira yes dukira nkyate ka operation ya manyi batwagala baba ya wakashi ya wakashi mo wakashi mo kakati no nalabanga masobo oyo namulabanga n'erisoano lyali naye kinjagala about confidence. I've been in this situation banko emigo Arua nali eyo nga manyi ngenda kufa mukyala wange bwe yandukako nga nkabanoka bayaŋŋamba sirika kyokokola guma ensi eyimiridde nabo kati nga banekenga shuwa oba basiige ettaka timwatuliriddemu bannayuganda olukwe nebateeka anti wulira kavidiyo ako kemwakola newankubadde mwakakola under duress bakayisa eno nga bagala babatanishinge abantu baleme kubalulirira era nze kimpadde confidence nnyo okwogera naawe era kati tugenda tandika again afresh international community abantu because our protection is the people. See that our security is true. Zika kati kuulira kino. Nageza kufuna mecha mchomo. Stage. Tekiriza. Chakula kimirawo. Kibele cha establish. Chakula nyani kujana independent. Ila chakula nyingi kukola ekyo. Nyama ngwa emikono nganyama kwa independent. Chigeni kuimisa chakula yosoko kwenda kusi. Chigeni basi wa hapa sikuwa. Omuti kibina chakula ni wachifunguza wachiwa buwi chakula ni for people. You pay with your life. You told you pay with your life. Can you go with a batch? You pay with your life. For people. You want to get up. Additional education about the I know. The people will stand with you if you stand with them. Don't be intimidated. Don't be intimidated. They cannot kill you if the people stand with you. They cannot kill you. Then I'm only here to give you confidence.
check it out. Whatever you're going through, I have gone through. Banku beniko, nga manyi ndi finished. Era ekibayagala okudisconnecting eyo kuba kozesa eyo video nakulaba wano ng'eriiso liri bruised. Okay. Yeah, I was watching. I've gone through hell. You can't expect that. I can imagine. I can imagine. But my brother, if you stand firm, why is it? I know. Kadiba kuita ku intimidating. Many they might not allow you or to interacting nange after here. Sima ngambi baba pati mbali. Yo. Eba to challenge. Doza mubiwulidde. Twabagamba eyo yona evidence. Guno omulembe gwe mulwanyisa. Mulembe gw'abaana bali sharp. Bali sharp. Kibalama tasobola kubanga alimba. Tasobola kubanga alimba. Musajja naye ayogedde ebintu byonna abyogedde. Baagala Bobi Wine ajje as independent. Ate ng'ekyo kimanyi still bajja mulemesa tekijja soboka. Musajja bamugamba nti omusango gwalina lwaki yawa Honorable Kyagulanyi ekibiina. Lwaki yafuula Honorable Kyagulanyi president, lwaki ekibiina yakiwaayo. Musajja Muhoozi n'amugamba David Muhoozi n'amugamba nti ogenda kusasula with your life. You pay with your life. Maje yensonga lwaki bana Uganda tubagamba mwina okuzuukuka Uganda eri mu buwambe. Bino ebintu byonna weebiri at your exposure. Videos zonna gye ziri. Kyagulanyi agezaako kubazuukusa. And this is not about Kyagulanyi. This is about getting our Uganda back. Kati bwentunuulira abasajja nga bano, bwentunuulira ebikazi nga binnambooze, bakireke. Nga bidaawo ne bitandika okujejemba bibadde mu parliament emyaka n'emyaka. Ne bitandika nga bazunga buzunzi banoonya kawogo, banoonya positions. Nze mba mpulira obusungu. N'ogamba bannambooze. Oba banna abantu abamu balina amagezi gakulaba oteme obongo bwabwe bwakula butya. Omukazi bamutokyalinga omugongo guli mu byuma. Singa bagumenyera naddala actually. Webuza n'okwebuza obuno omukazi amanyi n'ensonga lwaki bamumenya n'omugongo. Amanyi ensonga lwaki bamumenya n'omugongo. Yo baba tulimba n'otulimba nga tebamumenya mugongo nga bali mu kutubuzaabuza. Ne mujjamu N.U.P ng'ebigendererwa byammwe byakusaanyawo kibiina. Ekibiina ekiri ku mulamwa ekyagala okuliberating eggwanga. Era nebaza nnyo Jema mwebale nnyo mwalaze ekintu ekirina okukolebwa. Aba Jema mwavuddeyo ne mulaga example ebibiina ebirala ebyefuula nti bya opposition baagala kujjako Museveni ne gavumenti ye. Mwebale kuvaayo kwolaba kulaga mazima kulaga example kujoininga Honorable Kyagulanyi. Na mwendo osinga Jema yakikoze. Era mu bibiina ebirwanyisa Kyagulanyi Jema teriimu. Wabula DP, FDC ne ANT oba n'ebibiina ebirala. Why? Omusajja agambye baba tokyalinga. Omusajja agambye baamukuba. Era lwakuba ffe twali twanoonyereza dda kalina gye baaliko gye baakolerako ka video twagitegeera ali Acacia Mall. Twabitegeera dda twaginoonyereza dda ne tugiraba wadde baabikola kiro. Ne abaana ba N.U.P balina obwongo. Ebyuma babimanyo bitakula babitakula still era ne tufinding out where we baakolera video eyo.
musajja agambye bamugamba you shall pay with your life mubaagala Kyagulanyi ajjenga independent eyo evidence nayo kati weeri ate bo bali tebakima kumanga these people are stupid kumanga these people are foolish you know zembabulira buli muntu agamba mbu agenda simanya independent simanya bimbu ate banainze naddala bana abantu ba DP block nze bantu bano ba DP block wadde munaye tuyina okulaga nti no tuyina ekibiina kyaffe kiri democratic you know tulina democracy buli muntu waddembe okujoininga nokola kyayagala nenze bano abantu bano ba DP block bonna basindikibwa Museveni DP's NRM mwagala okumanya how oba why nze nina evidence lwakuba ebintu ebimu nze engeri gyendetamu ebintu byange abantu abamu balwawo okuntegeera oba biringa ebyengere nnyo kikutwalira okulowooza ennyo okutegeera oluusi kyemba ntegeeza kambalage nti DP is actually NRM era DP tewagirangako nkyukakyuka ne FDC. Now a few days back na posting ebifaananyi bino ebyaba candidates abesimbyewo kubwa meya wa Kampala. I posted these pictures by'abantu bana ebifaananyi bino nga birimu, just bear with me a second, njagala mba proving. Ebifaananyi bino nga birimu byaliko Jose Chameleone, kwaliko Ragadi, kwaliko ono omusajja ono Munakatemba, kwaliko ne maama waffe gwe twasimbyewo. Naye kambalage, do you see those pictures? Beba abantu abesimbyeyo kubwa meya mu Uganda. Bifaananyi bitano. Omuragadi, omulala Nabira, omulala Jose Chameleone, omulala Senkubuge, omulala ani Elias Lukwago. Those 4 pictures. Ngambuza, let's vote. Mumanyi omwami gwe bayita Dani Mukula, Captain Dani Mukula is my friend.